Okay, webale nnyo gwe na akyatwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV. Tusiima byonna byokola. Tuli ku YouTube channel yaffe Lubalusewa TV. Subscribinga, likinge, obenga osobola okulaba byonna ebitambula mu ggwanga. Tuli ne ku Facebook page yaffe eriko Lubalusewa TV. Gendayo likinge, commentinge, tubenga tutambula naawe. Obenga olaba buli kimu ekigwa mu ggwanga Uganda saako n'okwetooloola. Ebisoomozebwa bingi. Tusaba Mukama asobole kubanga bituyisaamu. Omuweerezaawo ajje Samuel wano ku Lubalusewa TV. Jukira tuteekebwamu ensimbi abasanyusa Junior Schools bano nno nga bakugu mu kutendeka abaana oba mu kusomesa abaana basangibwa Matugga Kirwanira saako ne Kawanda balina branches 3 balina ne Kawempe. Batuukirire namba za director weeziryawo oyogera na director yennyini n'asobola okubanga labirira omwana obanga bakusomesa omwana bulungi. Abalaba tuteekamu ensimbi Zebawa Properties and Construction bano nno nga bakugu mu kutunda ettaka saako n'okulisuubula batuukirire basobole okubanga bakuweereza basangibwa Matugga kumpi n'essomero lya Maserino. Offices zaabwe ziri batuukirire basobole okubanga bakuguza ekintu ekituukanye n'omutindo ate nga temuli kufeerebwa kwonna. Abalaba bateekamu ensimbi beba Matugga Women Sako bano nno nga batereka ssente. Bw'owulira women oyinza olowooza nti bakyala bokka n'abaami batereka ssente bakuba nti Sako yatandikibwawo omukyala ng'ate yali ejjiriddwamu nnyo okubanga ettumula abakyala mu bizinesi ez'enjawulo. Genda ebawola ensimbi saako n'okuterekera mu nnaku zino enkulu ze tugendamu osobola okubanga ojjayo ensimbi yo zibeerayo si baffere nga bano botera okulaba basobole okubanga bakuterekera ensimbi saako n'okubawola amagoba matono batuukirire namba yaabwe eryawo osobola okubanga batuukako. Olunaku lwali Lubalusewa TV etambuddeko negendako mu office emu ey'omukukunavu ate nno ng'ono ye Male Joseph akulira Abaliko Obulemu mu Gombe division. Kyemanyi kyekyo ajja kubattaanya bulungi ensonga ezo. Jjukira ono nti alina ekitongole bakiyita Matugga Organization for the Elderly and Disabled. Abo nno nga baba baliko obulemu abasinga baba tebayagalira Katonda abaye abubateekako oba abaye bazaalibwa batyo. Tugenda kuba tuwaayamu naye olunaku lwali ono ku Lubalusewa TV atunnyonnyole kusoomoozebwa ki kwe bayitamu era bwe bakufuna wawe baddukira bayambiddwa batya gavumenti ebakwasizaako etya saako tuwulira nti ebitongole bingi bivaayo ebyenakyewa ebisobola okubanga bibayambako. Olunaku lwaleero tuli ne director w'ekitongole kino agenda kuba atubuulira abantu bano bakwasaganya atya enamba eri etya eweze mu Matugga Gombe. Tusanyusa okulaba Lubalusewa TV. Kale mukama wange nange nsanyusa okubasinkana era nga nsooka okubeebaza okujja okukyajako no mu ofisi yaffe. Erinnya Male Joseph eyatandika ekibiina ky'Abaliko Obulemu ekiyitibwa Matugga Organization for the Elderly and Disabled. Era ndi musanyufu nnyo ku lw'abangi abazze batukwatirako era nga nkyakuba omulanga kuba nti ddala bangi bye bongere okutuyamba kuba kati obwetaavu bungi. Abantu abo kati akaseera kano abaana abato bangi abaliko simanyi kivudde ku ki kuba luli kitongole kino kyatandikibwa mu 2014 nga abantu namba ntono ddala ng'okuzuula abantu abawera 50 ng'olwawo naye kati akakyo kano mu muluka gw'Ematugga gwokka tulinamu kati abaana abawulira ddala mu 15 mu muluka gw'Ematugga gwokka nga baana ate nga tukenyamu n'abalala bangi abamu babakweka abamu batukuswala nga balowooza nti abaana abo bafuna kikolimo babakweka mu mayumba. Kati tulwana nnyo okulaba tubanga tumaze okubazuula okubalaga nti bafuna abaana abo naye yali nteekateeka ya Mukama. Tomanya omwana oyo tubamatiza nti osanga ate be bali bayamba kubanga kasaba okufuna obuyambi abaana bangi ate basobodde okuyimiriza bakadde baabwe nga kiyitamu ekyo. Kati okusomozebwa okusinga nnyo ku tulina abaana bangi beetaaga Obugaali
bakaluubirirwa bakadde baabwe okubatwala ku masomero baagala bugaali olw'entambula kale bambi ne kiba nga kibayisa bubi ate nga tusanga abantu abasinga obungi abantu abakaddiye abazadde baabwe b'abaana bwe bamala okubazaala batera okudduka ne babalekera bakadde baabwe kale nosanga ate nga mukadde ate nga yalabirira omuki omuzukulu kati nga basanga obuzibu bungi nnyo era ensonga lwaki twagadde ekyo ne kibeera ekyabakadde n'abaliko obulemu nga tusobola kuleka mukadde oli ate ono nga naye olwamaze okuyingira mu gurupu eyaffe kati okusaba kyona tukikwataganya okulaba nti kitambula bwetu ensonga lwaki twalonda erinnya eryo sebo mukama wange naye abantu bangi bakyetaaga obuyambi abasinga tibalina byakukola nga bwegambye nti abasinga bakadde baba tibakyesobola baba beetaaga kukwatisizaako obukwasiza naye abantu abo abakwasizaako obuzibu tusanga bungi kubanga batono nnyo abafaayo kuba kati tulina ebitongole ngemu ebigenzi byetukwatirako tulinako ekitongole ekya Bafune kyatukwatiraku nnyo netubako n'ekibiina ekya Pentagon nakyo kiri wano mu gundi mu lukabu ematugga nakyo nekituyambako kinene kuba kyasobola okuleetera abakadde engoye ebyokwambala n'abaana ne basobola okubateekamu omuntu ogutali gumu ogutali ebiri abaana bano mukola mutya okubanga musobola okubatwala ku masomero abaana bano okubatwala ku masomero tusanga obuzibu kubanga tulinako abaana twasobola okulwanya tufuna ku bugaali ne basobola nga basobola okubatwala kuba twakafuna obugaali nga 20 tusobola okuwa abaana abo n'abantu abamu abakulu kati bayambibwako kinene naye bangi abaana baabwe baweeke ku migongo nga babatwala ku masomero kati nokulaba minoziganga obusaasira kati tugenda tusanga ne tubako n'abamu ab'emitima emirungi nga nsooka okwebaza gundi director wa Sunset era ndi musanyufu nnyo era njagala bamanga mumulabyeko mumuneebalize kubanga ye abaana abaliko obulemu yasobola okutuwa basale ate abaana abo yayamba abazadde butereevu yabawa entambula emmotoka ebajja waka ate nebazaayo abaliko obulemu ate nga basomera bwereere kale ekyo nakyo omukulu wemanga musinkanye mumutwebalizanga nnyo tajjanga okwo naye n'abalala nkyalina bangi era singa naye abaga nti yongerayo ndi ready okukola ki okulya kuba ontegezeza nti waliwo olumu abamu webalekawo abaana nabwana bakola batya ekyokulya kati tusanga obuzibu kubanga kati ngaffe abakulembeze babeera buli kaseera bajja nga beetaaga okubafunira ekyokulya naye nga naffe wetujja ngaebintu si byangu naye Katonda kyabayambe kyabasanzeewo okukesaawo eyo mukwate ekyo ne mutematema nga bwokubiriza n'abazadde okuba tubagamba abantu baabwe abo ababazaala olusi tubakwataganya tubagamba temulekerera bamama bammwe kuba bamama bali mu buzibu obwo bataata tebabiriimu nnyo bamama babeera mu bizibu ebyo okulaba nti bayambibwako kati netufunako n'olumu ebisaimu kati nga mu covid awo twayambibwa nnyo okuva ku national municipality nga bakulembeddwa Mr. Lawrence batuyamba nnyo kuba baleeta ebyokulya ebyokunywa netufuna omukisa waliwo n'omukulu ayitibwa Ajje Samuel gwe wennyini gwe gwenjogerako kubanga ebyokulya bingi nnyo era tusiima nnyo mwatwetera ebyokulya ebyokunywa nemusobola okutuvuga nga tugenda buli ewali omuntu oyo ayeetaaga obuyambi sebo byonna twatuukanga era basiima nnyo naye sula lwakuba nti kati akaseera kano wenjogeredde nga bwendaba ebintu bitagenda bulungi nduza lwekuba songa naawe oyimiriddemu kakatonotono naye tulina essuubi kuba kati wootuukidde kiraga nti obwetaavu ddala mu mutima obulina okwongera okujja okutuyamba era netwebazaako awo ne mama fiina yatuleetera ku byokulya mu covid awo naye netusiima nnyo naye nga tukyamwetaaga kuba singa abazze naati nalukoko mu kawofiisi kaffe tukyalina obwetaavu bungi
era naye tumulaajanira singa basobodde twagala jja tusinkaneko mu ofisi yaffe tumunyonyolemuko kuba ffe kyetwetaaga kineetaka buyambi okulaba nti abantu baffe basobola okubeera mu mbeera ennungi kuba naffe n'ensi ffenna yaffe ate ffe omukisa gwali gutukwata bubi saba olwa akasente akajja mu gavumenti naye kati nga ffe oluusi tibatulabawo bwekaba kaze akasente kati kankugereze nga ku division eri akasente akajja nga kafa akabaliko obulemu sebo tizisukka miliyoni 2 oba temwewandiisa sebo twewandiisa netuteekayo naye abafuna kantu ako babeera bamukisa nga bwe gavumenti ddala kabeera kaki kabeera katono osanga eriyo miliyoni 2 emu kitundu ati zisobola okumala ebibiina ebiri mu division enamba egwera nga 20 tikisoboka kati muzeyi male abantu bano bogeddeko abakweka abaana oyinza kubawa amagezi ki abantu abo nwana nnyo okulaba era ntambula mba wamagezi kuba buli otugenda wonna manya okubeera nekuŋŋaaniza ebika ebyenjawulo naye mbakubira omulanga balimo okweka abaana baveeyo kirisi kikolimo bajje tukwasize wamu bajja kusobola okufuna obuyambi singa bati bakwese baana abo era nfubye nnyo okulaba nti ne bakulembeze bannange tugenda tusaasaanya enjiri eyo era ndowooza y'ensonga lwaki kati n'ennamba gye tulina sebo fayiro eyo gy'olaba abo bonna be bantu baffe abaliko obulemu naye nsuubira y'ensonga eyo naye babadde tebalina nnyo essuubi kubanga abamu bagamba ffe batwerabira naye nga kyo tikibulamu naye lwakuba nti ffe ebiseera ebisinga sebo kikuya Mr. Aje ffe mu butonde bwaffe tuli banafu mu mitima tugwa mu mangu tetulina mangu bugumiikiriza naye era batera okugumiikiriza mukama Katonda abasaasira ne batuuka ku kirungi kati ekibiina kyaffe kino ekyamatugga kitwala amatugga yokka ng'omuluka oba n'eggombe kati ekibiina kino okusooka kyali kitwala amatugga yokka naye naddamu n'ekiwandiisa ebwandiiko lyebi nekiba nga kitwala division yonna era nawandika ebwandiiko nebiteekayo ku gundi ku division naye babiri kavadi bulungi kati olugendo luno olutandise okutambula njagala okulaba nti ntuuka buli kasonda akagombe nga nkwataganye n'abakulembeze bannange bonna abaliyo kubeera nagenda ne ku firigendi nga ndi vaisi waabo abaliko obulemu kati tukwasaganyiza ekintu kyonna wamu era nsuubira mu mwaka nga gumu oba n'obutawera kijja kuba kiri bulungi kubanga tugenda mpola mpola olw'ensonga ya ssente kubanga byonna ssebo bikolebwa ssente kati enkwasaganye awo obuyambi bwetwetagiraawo era ssebo nina akala ke nabadde sinnaba kutegeeza nga nkyadda ku buyambi abadde batuyamba nebaza nnyo ne kati chairman wa district w'abavubuka bayita Idi Matofu yafuba nnyo okola nti atukwasaganya n'aba municipality era gye twadde Obugaali oba basobola okuyamba kuki ku bantu baffe era nake naye gyali mukubira omulanga kuba obwetaavu bukyali bunene era tusuubiza ajja kujja naye tannaba kulabika naye njaga naye gyali ayongera okusitukiramu ne abalaba abamanyi kuba yangamba alinaye abalaba amanyi nabasobole bakwataganya kuba kikyenjagala tukolera abantu baffe ssebo abatulaba baagala okumanya nti abantu bano ennamba eri bali bameka era gwenga omukulembeze waabwe buli omu omanyi waabeera nti ono abeera mu maka bwe gati so that nti omuntu waba asazeewo abeeko kyabawa nga asobola okutuukirira noba ng'osobola okumutwala ku muntu bw'atyo ne bwati ne bwati esebo mukama wange bonna buli we bali manyiwo era tufuba nnyo okulaba nti tutuuka buli wamu ku gurawundi kubanga oluusi abamu bayogeranga naye nga kyaggabye ogenda okulaba si kyekituufu ate okutuukayo ng'osanga kirala mukama wange bonna we bali bonna manyiwo so ffe ennamba bali bameka kati tuli mu 17 wonna mu Gombe abadde bakewandiisa naye nga yali abala batannaba kukuza ki forms naye nga nabo gye bali era nsuubira
mu bbanga ttono mu myezi ng'ebiri nja kuba maze okukavalinga ekitundu kyonna ekya Gombe. Abo be baliko obulemu bali 100 kati benninawo bali mu 17 ate abakadde benninawo sofa bali mu 15 babadde bangiko naye bagenda olumbe lubatwala banfuddeko nnyo ebiseera bino ate nga bo balina omukisa nti gavumenti erina akasente kwebawa ate bo balina omukisa kubanga bo enayo kati kano kebateerayo kati abo tekyali kizibu nnyo gye tuli bo gavumenti esobodde bakwasizaako ate kitali kuffe mukama wange mu baliko obulemu bali 17 kati tuli mu 17 abasoma baliko bame abasoma sofa bali tubabalira mu 10 nga 15 bali masomero bali ku basali abasinga babadde balwakugamba nti bemalirira naye nga byonna mu buzibu kubanga era basigala bajja bakaaba munagamba owange ndi bubi kati wabawo golinayo naawe nokwata nokolaki nomuwaayo obwetaavu olowooza okusinga buli kuki kati obwetaavu okusinga kubanze ntunulidde nnyo ekintu eky'abaana abakulu mbadde sisose nnyo kifaako kuba abasinga babakengeri gye bagenda beeyiya naye abaana baffe bano obuzibu endabirira obujjanjabi bangi basanga obuzibu kuba kati n'ennaku ezo twafuna ekitongole okuva ku disitulikiti nga kiresa obujjanjabi naye tibasobola kuleeta abantu abakubatuusa wali bujjanjabi baba baagala gwe oteekemu akasente ofune entambula buli omu ogende ogenda omugjayo gyali omuleete ate wamala okujjanjabibwa ate omusubi omukoleki omuzeeyo ate era obuzibu tulina buli bumu kaliko ennagamiti abasinga abalina batebeesobola abayagala bwajja ate okwatiro ne mu nsawo omuweeyo ate nga ddala okiraba kyetaagisa kiba kiki kiba kituufu era kati sebo mukulu aje nga bwolaba kati nina omukyalo oyo omusanze yakamala okutuuka wano uyo alina obuzibu omwana alina ebikulu 3 ku mutima bwatugambye era agambye nti nepakula byonna abiina gyebiri kati abona buyambi naye nga obuyambi wonna webufa ssebo sente kuba buli kimu kyonna kikozesa sente mukama nga owabyose nga tufundikira abatulaba wetaaga bakuyambe bati abatulaba mbadde nsaba tukwataganire wamu eno ye woofiisi yaffe era nsaba ne kontakiti zonna ogenda kuzibawa tukwatagane kuba buli omu aba n'obuyambi obw'ekika ekyenjawulo kati ekisinzira kyetunabatugendereko kyetunabatuogeddeko kyonna noyo atulaba kati tujja okutambulira tusobole okumutuusa ku tukyabakola ki kyanaaba atwetagisa mu buyambi obw'ebika ebyenjawulo mukama wange abatulaba bawe enamba y'essimu namba yange ey'essimu MTN eri 0772551 5314 ate ya Airtel eri 070 eya 6 13 6 47 mwenna abatugobera ku Lubalusewa TV olunaku lwali tubadde ne Male Joseph olwono nga yakulira abaliko obulemu ne Matugga ne Gombe okutwaliza awamu abaliko obulemu bano buli omu akimanyi kitegeeza era omanya nti ono yeetaaga obuyambi osobola okuteekako kyonna kyoteekako n'asobola okubanga alabirira abantu bano agambye bali 17 abasoma nabo bali kulukira mu 10 naye ng'obuyambi tebalina okugaba tekyetaaga kubanga olina nnyo ne bw'oba olina akatono osobola okukamegulako n'osobola okubanga owa ku bantu bano mumanyi kiki ekitegeeza omuntu okubanga alina omwana aliko obulemu abe muzadde mwami oba mukyala abatasobola kukola mirimu gyonna okujjako okusiiba ewaka nga alabirira omwana we mwebale kubanga mutugoberera wano ku Lubalusewa TV ajje Samuel abatusaamu ensimbi be Sebawa Properties anono nga bakugu mu ttaka saako ne Sunset Junior Schools oba amasomero wamu ne women oba Matugga women sako
mwebale nnyo mwebalire ddala tweyaziza